نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أمجي أنقو معجزي بابا تجيز الزامبي تبوا إبراهيم حبيب واندرا okuva mu district ya Busia nga ndi qadhi eyawummula ejo wa qadhi nensigalira ku mirimu emirala egy'obusiraamu mu budakiika buno kuba taibu yagenze dda siweza ssaawa naye dakiika 45 tugenda kubeera nga twejjukanya mu bufunze ennyo ku okubeera obumu mu busiraamu ahamiyatan wa fawaid, obukulu obw'abasiraamu okubeera obumu na migaso ki gye tufuna singa tuba tetwawukanye. Allah subhanahu wa ta'ala mustanadi yagamba mu surati Ali Imran aya manyeddwa wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'a fa'alafa bayna qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الآية. abasiraamu ensonga ey'okubeera awamu butayawukana bubinja binja ensonga nkulu nnyo mu busiraamu. ensonga ey'okubeera obumu mu busiraamu kugamba abamanyi bagiteeka min al umur oba min al masaili al aqadiyya, ensonga ezidde eri aqida mu ddiini yaffe ebusiraamu, kubanga okwawukana yawukana bimu ku bitendo ebyabakafiiri, bimu ku bitendo ebyabayudaaya abatali balungi. kakati okubeera obumu notutayawukana amuru aqadi, nsonga eddeeri aqida, musingi gwa ddiini ey'obusiraamu. kati ensonga lwaki tugisimbako nnyo essira n'abatesitesi abapanga topiki ino babanga bagiteekako nnyo essira, kubanga omuntu oyinza okubula n'ofuna ebizibu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala olw'ensonga nti oyawukanye ku bumu obw'obusiraamu. bw'otunuulira ensonga eyo togiteeka ku levo eya abasiraamu bonna okutwaliza wamu wokka n'omala nti mu Uganda tuli abasiraamu bukadde buna nga bwe bagamba mbu tuli emiliyoni 4, tuli emiliyoni 4 ez'abasiraamu. kakati okubeera obumu tobuteeka ku levu eyo yokka, wabula ddayo okuviira ddala obusiraamu bukusomesa, bukukubiriza okuviira ddala ku ntandikwa nga buzimba umma eya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubeera ng'ebeera wamu. bwe kibeera nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza okwenkanya wakati w'abaana
betuzaala abali awaka yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, muti Allah ate mwenkanye wakati w'abaana bammwe, kubanga bw'onooyawula wakati mu baana abala ndi bakitegeera nti taata ayagala nnyo gundi omulala tamwagala, oba olesa okwawula mu famire ne mu baana. yensonga lwaki obusiraamu butulagira okuyunga eŋŋanda, kubanga bw'onooyawula mu luganda kiba kitegeeza nti omumma y'obusiraamu waggulu ejja kusigala nga eyawukana, kubanga omuntu ajja kuva wansi nga wamwawula bati disorganized, abaana n'ekika abantu bali disorganized tebali wamu, bijje paka waggulu. Ate nga Allah subhanahu wa ta'ala takyagala bantu kubeera nga baawukana. Kyofolaba nti mu bitendo by'abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'a al-'adhab. N'abo abayunga abo Allah subhanahu wa ta'ala be yalagira babeere nga bayungibwa, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ate ne babanga mu ekyo batya enkomerero embi, okubonerezebwa ku nkomerero. Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti mu kuyunga eŋŋanda n'ebirala ku nkomerero ogenda kubeera ng'oyingira ejjana, kubanga okoze ekyo Allah kyeyalagira kibeere nga kikolebwa. Naye ate abo abazaawula nga Allah bwagamba nti wayaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal ulaika lahum uqba ddar. Bw'oyawula enkomerero tebeera nnungi. Nolwekyo abantu abasiraamu okubeera obumu tekikoma ku levu eno eya waggulu yokka, kubanga buli basekale bakireeta omuntu ayinza okikomya waggulu nti andaba tuli bumu, buli omu asigale gyali, wabula kizzeeyo okuva ku ntandikwa eya famire n'ekika yonna obusiraamu bwakukubiriza okubeera nga ogatta n'okuyunga obutayawula. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali yakatuuka e Madina, ebyafaayo bitusomera bulijjo. Yakola ebintu bibiri. Ekisooka yateekawo okubeera nga agatta nassawo oluganda wakati w'abamuhajirin ne ba ansar. Naddira yava e Makka n'amuyunga ku yasangibwa e Madina, n'agamba ono muganda wo. Eyo enkola emanyiddwa mu byafaayo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Lwaki Nabbi yakikola olw'okunyweza oluganda olw'obusiraamu n'obutayawukana. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyo bw'akibala n'akola amateeka constitution, kubanga yali ataddewo ad-dawlatu al-islamiyya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'atuuka e Madina yakola amateeka constitution gye bajja okubanga batambulirako, kubanga yatuuka mu Madina mulimu abayudaaya, mulimu abashiriku, mulimu alina abasiraamu nabo nga bayingiddewo, butereevu ng'alina okussaawo system kwe bajja okutambulira mu mirembe, bawangaale mu mirembe ne programu zitambule bulungi nga tewali kwawukana. N'akola constitution ng'erina articles 4 ez'amaanyi, naye mu articles 4 mwalimu article eyogera ku basiraamu bonna ng'obagassa abaava e Makka n'abaava e Madina n'abasangibwa e Madina.
akawaayiro akasookera ddala ku atiko eyo ekwata ku basiraamu, nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ati almu'minuun min quraishi wa yasrab, abakkiriza mu bakuraishi abavudde e makka n'abasangiddwa e madiina, ate si abo bokka, waman tabi'ahum, n'abo abanaabagoberera, wayalhaqu bihim wajahada ma'ahum. ekitegeeza buli musiraamu anaaba asiramuse n'abeegattako mu kugondera nabbi sallallahu alaihi wasallam, n'agamba nti abantu abo ummatan wahidatan min duni annas, bonna bali kibiina kimu, tebaawulwamu, bali separate ku balala abasigadde ab'enzikiriza ez'enjawulo. Tekwali kusosola, wabula yali alaga nti omuntu kasita agamba nti ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammada rasulullah, buli yenna ababagoberedde ku nsonga eyo babeera ummatan wahidatan, baba muntu omu. Teyina atikeeza endala, nassaamu ekwata ku bayudaaya neyebakwatako, nassaamu ebikwata ku bashiriku abaali basinza ebitali allah, nayo nebanga atiko mweri mu constitution eyo. Kyeyagaddemu nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yazimba umma eno ey'obusiraamu, umma ye ng'agizimbidde ku bumu, era n'agireka ng'eri wamu, n'aleka hadisi nyingi nnyo nga zigaana buli yenna ali mu umma eyo okubeera nga yawukana ku umma ya nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam, oba okwawukana bokka na bokka. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu aya gyenkulembeza okusoma emanyiddwa, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. aya eyo erimu ebintu bibiri. Ekisooka, Allah alagira okubeera nga twegatta, twekwata, wa'tasimu ayitamassaku, mwekwate bihablillahi jami'a, ku muguwa ogwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omuguwa abamanyi baguvuunula mu nzivuunula za njawulo, naye nga byonna bikuŋŋaanira mu kigambo shariya. Mwekwate ku shariya, mwekwate ku Qur'ani ne sunna eza nabbi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya endala mabegakaawo mu sura y'emu ya Ali Imran yagati waman ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim, yenna yeekwata ku Allah oyo aba aluŋŋamiziddwa eri ekkubo ettuufu eggolokofu. N'olwekyo okwekwata ku Allah kitegeeza atawakkulu alayhi, n'omutima gw'okubeera nga ta'tamidu ala Allah, weesigamidde ku Allah subhanahu wa ta'ala, ensonga zo zonna obeego zesigamiza ku ye. Ekyo Allah akikulagira. Then eno aya yano wa'tasimu bihablillah, Allah akulagira kwekwata ku Qur'ani ne sunna, ku shari'a, mubeerenga mwenna mugyekwatako, kubagambye ati jami'a, kullukum, mwenna awatali n'omu kubeera nga yawukana ku mugendo ogwo. Kati mumala okubanga mwenna muli ku Qur'ani ne sunna, nga mugamba tuli basiraamu, fenna tuli wansi wa la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah, tusaale swala ttaano n'ebirala nga shariya yonna tugyekutteko. Ekyo kiragiro Allah kitulagidde tubeere nga twekwata ku shariya. Then nahyu yeeno atugaana kino wammanga kyekiriwa yagati wala tafarraqu, temwawukana. Lwaki Allah gati mwekwate ku shariya ate temwawukana? Temwawukana ku shariya
ate temwawukana mwekka mwekka ne mubanga mubaamu mubinjabinja mu aya endala Allah agamba nti wala takunu kalladhina tafarraqu temubeeranga abo abayawukana ne babamu obubinjabinja ne babeeramu bushiyaa. Kati buli lwobanga ogenza oyawukana kiba kitegeeza nti buli lwova ku shariya ng'oyise mu kwawukana ku banno obeera okutte mugendo gw'abayudaaya n'abantu bonna abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Kiba kibi nnyo eyo ensonga teba nyangu era tekiba kitono olw'ensonga nti buli lwova ku jamaa nodda ku kwawukana oba okutte ekkubo eryabo abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Ate buli lwolikwata oba ogenze kubula. Lwekyo ebbanga lyemumalanga mwekutte ku Qur'ani ne Sunna kiba kitegeeza nti mugenda kubeera wamu. Ebbanga lyemumalanga mugivuddeko kiba kitegeeza nti mugenda kwawukana. Ate nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba hadisi eri Muslim yagamba ati inna Allaha yarda lakum thalathan. Allah subhanahu wa ta'ala ayina ebintu bisatu byabasiimaku buli abasiraamu mwenna. Ate wayakrahu lakum thalathan, ate ebisatu tabyagala subhanahu wa ta'ala bimunyiiza. Ebisatu byasiima agamba ati an ta'buduhu wala tushriku bihi shay'an, kumusinza kyekisooka ate muleme kumugattako birala. Ekirala n'agamba ati wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, n'okubanga mwekwata ku shariya ya Allah subhanahu wa ta'ala mwenna nga tewali ajawukanyeeko ate mwawukana. Ekyo bwe mukikola ne mubanga mwekutte ku busiraamu, mwekutte ku Qur'ani ne Sunna, ne mubanga muli wamu ku Qur'ani ne Sunna, temwawukanye obuntu tebubaawudde obutaliimu. Ekyo Allah akisiima subhanahu wa ta'ala. N'agamba ati ate wayakrahu lakum qila wa qala, Allah atamu eŋŋambo kigambibwa godi yagambye bwati enaka ne bweti, kubanga obwo obuntuutu eŋŋambo ze zisinga okutabula abasiraamu ne baawula. Kati buli yenna atambuza eŋŋambo n'ogenda egindi n'oteeka efitina mu basiraamu, ekyo Allah akimunyiiza subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo tubeerenga tukuuma obumu kubanga Allah subhanahu wa ta'ala tulagidde tubeerenga tubukuuma. Wala tafarraqu, Allah agamba ati wadhkuru ni'mata Allahi alaykum, mujjukire ekyengera kya Allah subhanahu wa ta'ala kyeyabawa. Kyekiriwo ekyengera kyekyo kyanyonnyola mu kigambo ekiddako ekigamba nti idh kuntum a'daa, mu kiseera we mwabeereranga buli bamu balabe babalala. Mutuufu kyaliwo Abakuraishi bodda mu Bawarabu, Busiraamu nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam tannaba kutumibwa mu Bawarabu, wasanganga ebikanga birwanagana. Abakuraishi e Makka nga balwanagana ne ba Hawazin, n'ogenda e Madina aba Ausi n'aba Khazraj nabo nga balwanagana. Allah subhanahu wa ta'ala n'abagatta ng'abagattira ku kyengera eky'Obusiraamu. idh kuntum a'daa fa'allafa bayna qulubikum, Allah n'agatta wakati w'emitima gyammwe. Kiba kitegeeza nti okusookera ddala okwegatta, tulina kugatta mitima gyaffe okusooka nga bwe kiri titugamba ti la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, kirina okuteberekera ku mitima gyaffe gyeyina ebikigoberera. Okwawukana buli lwekujja kutandikira mu mitima kubanga myawukamu. Omukkiriza omutima teguba mwawukamu ku gwa munna waagwo. Eyo nkola ya kinnanfuusi, kubanga abannanfuusi bo Allah nga bagamba tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, bw'obalaba nga batambula olowooza bali wamu naye ate emitima nga gyawukana. Allah takyagala kubakkiriza.
olw'obukulu bw'omutima okuba nti ensonga nkulu girina okubeera awamu, teri muntu asobola kugatta mitima gy'abantu, wabula Allah subhanahu wa ta'ala yagigatta nga bwagambye awati fa'allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, nemubanga mubukesezza enkya nga muli baluganda ku lw'ekyengera Allah kiyaba eky'obusiraamu n'okugatta wakati emitima gyammwe. kyova Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Anfal gati huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minin wa allafa bayna qulubikum, Allah yagatta wakati w'emitima gyaffe. agati law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta bayna qulubihim, nibe wandibadde owaddeyo byonna ebiri mu nsi sawe nogamba nti gundi muwadde buli omukyayagala, emitima tegisobola kwegatta, wabula Allah subhanahu wa ta'ala yekka yasobola okubeera ng'agatta wakati w'emitima gy'abantu, ate nga kyekisinga okubeera ekikulu. emitima bwe girongooka kiba kitegeeza n'abasiraamu wano bajja kubeera nga balongooka, obubiinabiina bubeere nga buggwawo. Nolwekyo wazikuru ni'mat Allah, emitima girina okubeera nga girongooka, tubeere nga tutambulira wamu. Kyovudde olaba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali agaba eminyago egyeva mu ghazwati Hunain, yaddira bano abasiraamu abapya abasiramuka ng'aguddewo ekibuga Makka nga bakyali banafumbukiriza, n'abanga be yasinga okuwa eminyago, be yagabanyamu eminyago bonna, bamuhajirin ne ba ansar n'abanga teyabawa abasinga. ba ansar ne bafunamu akanyaga bati asanze banneeno n'abawa fatulese. nekituuka ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba Saadi nti kuŋŋanyiza banno, saagala mu atali mu ansar, njagala babeere bokka. N'atandika okubajjukiza ebirungi Allah bye yabawa, nabasanga nga mulwanagana, nga muli baawukamuyawukamu, Allah n'abagatta, temukyalwana nti ate beka by'abawarabu aba Awusi n'aba Khazraji, la, Allah yabagattira ku nze. Ne mbasanga nga muli baavu, Allah n'abagaggawaza ku lwange, n'abagaggawaliza ku nze, n'agenda ng'agenda abajjukiza ebintu bingi. Ku nkomerero n'abagamba mulaba mutya okuba nti bano bengabidde zino eŋŋamiya n'ebirala, bagenda kuddayo n'embuzi n'eŋŋamiya, ate nammwe ng'aba Answari muddeyo ne nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala mu mayumba gammwe, ne bagamba tusiimye. Nolwekyo Allah atujjukiza agati wazkuru ni'mata Allahi alaykum idh kuntum a'daa fa'allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Mwali balabe na balabe, bwe wasiramuka, bwe wali tonnasiramuka, bwe wasiramuka bukulu, olaba embeera gye walimu nga tonnasiramuka, toyagaliza, mubeera mu kulwanagana buli kiseera, bintu byakweragana kwewaana. Fahadaka Allah ila al-Islam, Allah subhanahu wa ta'ala n'akuluŋŋamya n'akuwa obusiraamu. Bingi biwakyuka, bw'oba kati nga osomeddwa etteeka nti kati lyakubeera bumu, leka kusaawa ate kirala kyakugamba nti ate kaakati twegatta, twegattira ku ki? Twegattira ku la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Awamu n'okubanga abasiraamu levo zaffe za njawulo, tetwekanya imaani, buli omu abadde okutya Allah okusinga ku kwa munne, abalala abadde okutya Allah mu kino oli nga tamutya. Naye ebyo byonna tebifuuka nsonga kubeera nga bitwawula, kubanga ensonga y'okubeera obumu nsonga nkulu nnyo mu busiraamu, kubanga bwe munayawukana omuntu ajja okutuuka okukola shirika kwe mu busiraamu nga teryamugambako, bagambe nti oyo weigindi. Tujja kufiirwa bingi nnyo oluvannyuma lw'okubeera nti twawukanye. Kyokolaba nti basahaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yateekawo nizaamu al-mu'akhaati bayna al-muhaajiriina wal ansar, bwe yabagatta oluganda olw'obusiraamu, ne babanga babatuuka n'okusikira bannaabwe nga bafudde, baafuna ebirungi bingi, kubanga amuru yali ikhtisaadi. Bamuhaajiriina nga tebalina ssente, ebyobugagga balina babirese Makka, abakyala babe babaleseeyo, bamanyirira kusuubula,
kyokka ate ngebalira gye bagenze byo balimi aye tebamanyi kulima. Kyayambako embeera neerongooka, enkonomi nebaga yatereera, basahaba ne basobola okuwangaala mu Madiina nga tebalina kiwuubaalo. Lwaki? Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagatta wakati waabwe. Bwe tuba twegasse nga tetuvubagana, buli omu talaba munno nga mulabe, ebirungi bingi ebivaamu. Ojja okubeera gy'obeera ng'olina ekizibu, otya okugenda ewaagiro olw'okuba tali mu gurupu gwo gy'ogwamu, ofuna obuzibu bwe ya Karimu. Naye ate nga nandibadde mukumalira, ba Abdurrahman ibn Auf bagaggawala, naye nga okugaggawala kwagaggawadde omusajja mu Answari yamuwadde embazzi, yamuwadde ebikola n'ayingira akatale n'afuuka mugagga. N'olwekyo okwawukana tekirina ekyokuleeta okujjako okutuleetera obuleeteza ebizibu n'okufiirwa. Yensonga lwaki mu asbab an-nasr, mu nsonga ezireeta Allah subhanahu wa ta'ala okututaasa mu bizibu ebitali bimu, ate era ne mu nsonga ezireeterako okuba nti tunafuwa amaanyi ligaba nga tegaliiwo. Allah atugamba nti ya ayuha alladhina amanu idha laqitum fi'atan fasbutu wadhkuru llaha kathira la'allakum tuflihun. Abantu abakkiriza bamusanganga abalabe, ekibinja ky'abalabe, nga mukakasa nti bagenda kubatuusaako omulabe, kyobba mulina okusooka okukola munywere, tokankana. Ekyokubiri, mujjukire nnyo Allah subhanahu wa ta'ala mu mitima gyammwe ne mu bikolwa byammwe, mujja kufuna okwesiima. Eyo sababu nasr. Nolwekyo okutaasibwa tekulimu kuba nti omulabe agenda tulumba tutte kyokka, nedda. Tutaasibwa mu bintu bingi, obwavu, ekyo kizibu kiri awo. Bangi abakola shirika olw'obwavu, abaana obutasoma, okuba nti enkuba tetonya, tusimba byetusimba tebimera, byetukola temuli baraka, kulongoosa baana, kulongoosa bakyala, eri yonna nasr. Naye tulina kukola ki? Kunywerera ku Busiraamu, bwekwatako shariya nga Allah baga nti wa'tasimu bihablillahi jami'a, ate wala tafarraqu, temwawukana. Bwemba mukikoze ekyo ne muba nga mujjukidde Allah subhanahu wa ta'ala jabbataasa. Bw'amala n'atugaana ebintu ebijja okuvwako, okutaasa kwa Allah obutatutuukako, tubeere mu kweralikira buli kiseera. Naga ati wala tanaaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Temuyombagana, kubanga bwe munaayomba ne mutandika okukaayagana, mujja kufuna ebintu bibiri ate nga si birungi. Ekisooka fatafshalu wa tadhhaba rihukum, mujja kugwamu amaanyi. Olabenga omuntu n'obudde n'ebiseera n'amaanyi agabeera ku kitundu waabeera okuba amatafaali, bazimbe omuzikiti oba essomero nga temugalina. Kubanga bwe munaaba mukaayanje ku kyalo mulimu obubiina binja, ono tatunulako ne tatunula kwoli, buli omu ajja kusaalira wuwe. Ate kasita mutuukaawo lwakitegeeza nti obulafu buzze, omulaba ajja bakola kyayagala. Ne buli omubeera awamu ne mutakaayagana ne mukuuma ekitiibwa ky'Obusiraamu, mujja kufuna amaanyi. Abantu abasinga balowooza buli otwogera okufuna amaanyi kitegeeza genda kulwana. Nedda, buli otugamba nti kufuna maanyi tuba tetutegeeza genda kulwana. Wabula amaanyi, buli ibaada yonna gy'okola olina kukozesa maanyi. Obwongo bulina okuba nga bukola butambula ekiseera kyonna. Amma abantu okwawukana omuntu ekiseera kyonna abeera mu kupulaninga, gundi oyo muzjeewo otya, eno ddala kyepangiddwa ngiremesezza ntya, gundi nakani nkoze ntya bwenti. Bye bibeera mu bwongo. Lwaki? Tanaazo, olw'okukaayagana okwo. Kakati olw'okukaayagana n'okwawukana, Allah kati fatafshalu, bye mukola byonna bijja kufa. Kubanga oliri bw'anaakola ekirungi, muganda we Omusiraamu ate y'anaagenda akyonoone, agati singa bamuyimirizza eyo ddala singa bagiggadde, naye ng'ate Musiraamu yakikola. N'obuzibu buba buvudde ku ki? Tanaazu. Allah kyagamba nti wala tanaaza'u fatafshalu ate wa tadhhaba rihukum, mujja kugwamu amaanyi.
nga bwe bagambye mujja kuggwamu amaanyi n'olwekyo tubeere abantu abali awamu nga twekutte ku sharia twekutte ku Qur'ani ne sunna ate nga tetujawukanyeeko. Awo tujja kubeera nga tumalako tusinze Allah waffe nga tuli mu mirembe kyonna ekiraba kizza okutulemesa Allah ajja kubeera nga atutaasa. Nga mmaliriza mbuzayo dakika ntono nga 7-8 abantu okubeera awamu ng'abasiraamu. Obusiraamu bwassaawo ebintu katusobola okuba nti twegattira. Kizibu kati ngendo darasa abavudde Masaka abavudde Busia waffe ku booda abavudde wa sife twagiteeseteese wabula bukulembeze bwe bwateeseteese era buba kunafuwa ne butapulaninga tetwandibadde ababeera wamu olw'ensonga abangi tebasobola kupulaninga kitunde kibaawo. Yensonga lwaki obusiraamu bwassaawo okulonda abakulembeze. Obusiraamu bwassaawo okulonda abakulembeze mu busiraamu obukulembeze obwo abasiraamu kwe beegattira era kwe bakolera ibaada zaabwe. Oli takulimba nti musobola okwegatta nga tewaliwo obukulembeze bwe bwegattirako. Kati nga bwe tulina amirul umma wano yatugatta naye n'abeera bulala naye n'agatta naye nomba n'omukulembeze abagatta mwenna. Tubulaba nti Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yagamba ati la yuslihu nnasa illa amiru barrun aw fajir. Teri asobola kulongoosa bantu n'abazza ku layini okujjako nga mukulembeze. Omukulembeze oyo mulongoofu oba mwononefu kino kisuubirwa. Barrun aw fajir. Ne bamubuuza ya amira almuminin hatha albar omulongoofu tumutegedde fakaifa alfajir ate omwononefu agenda tuyamba ki? N'abagamba nti omwononefu oyo aggulawo amakubo negabamu emirembe abantu batambula nga tebalina buzibu bwonna. Omwononefu oyo abantu bakola hijja. Omwononefu oyo nzijukira nti ebbanga lyayitawoko gavumenti ya Libya omugezi Gaddafi bwe yali akyaliwo yamalako ebbanga nga tebakkiriza nnyonyi kusituka kuva mu Libya kugenda walala. N'amala emyaka nga yembeera gye batambuliramu abasiraamu bayo nga tebakola hijja. Naye omusajja oyo yakeera ku makya n'alagira n'agamba ekiba kive nsitula ennyonyi y'abahujjaaji okuva wano egende Makka ekole hijja omusajja akikube. Wallahi ne bateekateeka ennyonyi bahujjaaji ne bagituulamu n'egenda e Makka ne bakola hijja ate ne bakomawo nga tewali kibaddewo. Bwe bukulembeze. N'olwekyo Ali kyagamba nti teri alongoosa bantu ndakubateekerateekera ngeri yakusinzaamu Allah waabwe okujjako omukulembeze. Mukulembeze yo mwononefu oba mulongoofu. Lwekyo ebbanga ne mubalanga omukulembeze taliiwo tewali kiramu kye mugenda kubeera nga mufuna. N'olwekyo okwegatta kwe tugamba nti tulina okwegatta tulina kwegattira ku mukulembeze so si kubeera fekka na fekka nga buli omu ali ku lulwe awo tewabaawo okwegatta. Kyovudde olaba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya Huzaifa Nabbi nga amunyonnyodde ikhtilafaat enjawukana ezigenda okubaawo. Huzaifa hadisi eri mu Bukhari n'amubuuza ya Rasulallah kati nkoze ntya bwe bange byonna biganye abantu baawukamu biki? N'amugamba nti talzam jamaata almuminin oba almuslimin wa imamahum. Bwe baawo byonna nga buli omu ali ku lulwe noonya ekibinja eky'abasiraamu abali ku sunna nga bali ku Qur'ani ne sunna ate nga balina omukulembeze obeere nga weekwata ku jamaa eyo n'omukulembeze waabwe. Tosigala wekka. Omukulembeze aba ateeka okubaawo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalagira mu hadisi eri mu Sunan Abi Dawud abatambuze abali mu safaari nga bali mu lugendo kasita bawera basatu bateeka okussaako amiru waabwe. Idha kana thalathatun fi safarin bw'aba abantu basatu nga bali mu lugendo ne batambula falyuammiru ahadahum
baberenga bassaawo omu kubabeera amiru waabwe. bwe kiba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam alagidde abasatu abali mu lugendo ng'embeera gye balimu ya kiseera buseera bagenda kumala ennaku 2 wiiki emu mwezi gumu, abalagidde kubeeko omukulembeze kiri kitya ku bantu miliyoni ate nga muli mu kifo kimu, ate ng'ensi tegenda kuvaawo mu kiseera ekyo. kiba kitegeeza nti ate wano mimbabi aula. n'olwekyo abasiraamu tewabawa balimba nti musobola okuwangala nga temulina mukulembeze. tekisoboka. mukulembeze ateekwa okubaawo, ate ng'era mulina okubeera nga mumwegattiraku. omukulembeze buli lwabaawo tekitegeeza nti takola nsobi, la liannahu bashar. omukulembeze oyo muntu asobola okusobya n'aba nti akoze ensobi, naye bw'aba akoze ensobi omukwata otya? omutwala ku muzindaalo, omutwala mu mawulire, omukwata bitogi, ziba mpisa nsiiwuufu. okuddira omukulembeze n'omukwata ekitogi n'omusika. bannange ekyalo bategeeza nti obusiraamu bwakusomesa empisa mu Qur'ani ne mu sunna entuufu eza nabbi sallallahu alaihi wasallam, ng'omusiraamu yateeka okuba n'empisa ennungi okuvira ddala ku mwana owa wansi paka ku wa waggulu paka ku mukulembeze. nolwekyo nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti man raa min amirihi shay'an yakrahuhu, omuntu yenna bw'alaba mu mukulembeze we ensonga yonna etamwa, falyakhudhu ala yadayhi, amukwate ku mukono gw'amuzza ebbali amugambeko bw'abanga akisobola. fa in qabila minhu, bw'aba akkiriza kyamugambye alhamdulillah, ekyo kye kyetagisa. bw'aba agaanye amwesonyiwa omaze otukkiriza ekikyo, n'agamba ati wala yabdu alayhi alaniya. nabbi yakuganye sallallahu alaihi wasallam omukulembeze okumwogererako mu bantu, n'obeera mu bantu n'omulangirira beepanka bano babbi mwenzi ali bwati, omubaka atikuganye sallallahu alaihi wasallam. tubeera abasiraamu ab'empisa. ekyo oba ojembedde nabbi sallallahu alaihi wasallam, bw'oba tosobola kumuzza ku mabbali kumugambako sirika olw'ensonga ensobi gyakoze, ezzambi lyakoze ligenda kudda gyali. abasiraamu bwe tuba twagala okubeera omulungi mu ddiini yaffe, tuleme kufuna bizibu, n'abakulembeze babeerenga bakola ekyetaagisa, tubeerenga tugoberera Qur'ani ne sunna. abakulembeze tubayambeko, kubanga si byangu, tubayambeko okubeera nga batupulaningira, ate tubasabire nnyo Allah ayise ku mikono gyabwe ebintu ebirungi ebitajja kubeera nga bitubuza. mu ekyo tuleme ate kufuuka kikemu kyakubeera nti abakulembeze ate baseerera ne batuuka okukola ekitasaana ku lwa ma'muuma, olw'okuba oluusi oyinza okwagala bakole ekyo kyolaba nti gwe kyekikugira mu magezi go. ebyo byonna tubikola hifaazan lilwahdati lislaamiya, olw'okukuuma obumu obw'obusiraamu. bannanga abantu okubeera nga tuli kimu, ebirungi ebiri mu kubeera obumu biyitirivu nnyo tetusobola bimalayo. naye nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'amala okugatta wakati w'abasahaba ne babanga kati bafuuse ba luganda, abamu balekedde bannaabwe embaali kati kwatamu kyoyagala, ne bw'oba mukyala ng'olina gw'osiimye gwe ŋŋamba nti ono gw'oyagala. okutuuka ku ekyo basobola okubeera nga bayita mu bizibu byonna bye baayitamu, nga bo abaatusooka mu busiraamu buno. nga bwe bagambye mu kusooka baafuna okusoomoozebwa okuva mu bakuraishi b'e Makka n'abayudaaya abaasangibwa e Madiina, ne babeegattako bonna nga pulaani gye balina tageti yaabwe eri ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basahaba be. tebyali byangu, naye olw'obumu bwe baalina
nga bamanyi nti baluganda Allah subhanahu wa ta'ala yabayisa mu mbeera eyo yonna nabasobola okulabika nti bawangula omulabe. Badiri yagenda okujja okugirwana nga bali wamu era ne bawangula. Uhud najja nga bali wamu abannafuzi nga badi babekutulako nekijja ekyajja oluvannyuma lw'okwawukana ku kiragiro kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam naye basigala nga bagumu n'entalo ezaddako ne baba nga baziwangula okutuusa Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yasobola okugulawo ekibuga Makka n'aba nga akiyigidde mu mirembe. Nolwekyo abasiraamu ensonga y'okukuuma oluganda n'ensonga y'obumu tugitwale nga nsonga nkulu. Kyemmaliriza nakyo bw'obanga oliwo oli nga yakuvaako gwe tomufuula mulabe, musiraamu munno tomufuula mulabe, wabula teekawo embeera emukomyawo omulage nti gwe tomuyinaako mutawaana, ne bw'aba alina kyakusabye muwe. Olw'ensonga temusobola kwenkana magezi na kutegeera n'eddiini nga bwe mbagambye buli omu alina ye kabeere ng'oli seeka naye asobola okugenda gy'agenze, naye tetufuuka ensonga okuyamba ku sheitaani okwongera ate okutabula abasiraamu n'okubongerayo. Wabula twagala kyava Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyotukigeze nga Nabbi bw'agamba alayhi salatu wassalaam ku basiraamu ababiri ababa baawukanye nga buli omu asenguse munne okumala ennaku ezisukka mu 3. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti wa khairuhuma alladhi yabda'u bissalaam, ababiri abo abasinga obulungi kubo yoyo yeesooka munne namugamba ati assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ekyo kijje kwomu okizze ku gurupu ze tuba tulinamu ng'oli alina amiru, oli alina amiru, n'oli naye alina amiru. Gurupu eriko amiru nga teraga bukambwe na bukyayi na kwongera kugamba nti oyo agende gasiya naye banga yeekola birungi byereere na kwongera kussaawo mbeera egatta. Olw'ensonga mwenna muli basiraamu n'abasiraamu, eyo gurupu Nabbi sallallahu alaihi wasallam agitaddeko sifatul khairiya nti yensinga omulungi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo tubeerenga tetuyamba ku sheitaani, tubeeranga ate yongera okutwawulamu. Olw'ensonga nti ate naffe bwe tunaaba tugyongeddemu amaanyi kijja kubeera kibi nnyo, tetugenda kubeera nga tufuna okuba nti twesiima n'okuyita mu pulaani zaffe zonna ze tuba tupanze eddakiika 45 zennyini kuziise ku ssaawa 3 sijja kubeera nga nsukkaawo kubanga zeddakiika ezikoze eki ezimpeereddwa. Insha allahu taala tuba tusinkanye olulala tujja kubeera nga twongera okugaziwa ku nsonga eyo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga agatta emitima gyaffe, atukumira abakulembeze baffe, ayisize ku mikono gyabwe ebyo byonna ebijja okubeera nga bitwala obusiraamu buno mu maaso. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.